Anti happy new year. Nebaza na munji w'omuntu eyakulumuse nga jeka wala ku 31st December 2016 nga tumala ku mwaka ne tukuyingira fenna. Nebaza abantu mwenna n'okwagala ABS television. Kati nzizo kubategeza kigendo okubeera ku Sunday ekawala buli muntu yenna ategeeza mukwano gwo ate bujokomye okusasanya mawulire mukama agenda kuwa omukisa. Ku Sunday eno nina kyenteeseteese nafunye okubikulirwa mbulamu bwange okuva eri eggulu mukama nantuma okugabira abantu tosi y'omugaati ekiro kya Saturday ya week eno wagenda kubaawo chai ofiti buli muntu yenna jangu n'ekikopo kyo ogenda kufuna ekikopo ekijjudde bulungi ekya chai ate ofunireko ne tosi y'omugaati naye ebintu byonna si byakukukkusa naye nga mukama yandaze nga ngenda biteeka maaso ga mukama era ndi mukusiiba nga mbisiibira njagala buli muntu ananywa ku chai ono n'omugaati ekiro kya Saturday eno mukama agenda kusumulula eddogo lyonna libakuliisa okuva mu butobo ligenda kuvaamu gw'omugumba Katonda ngaba ali omulamu bonoolya ku tosi y'omugaati guno ogenda kuzaala gwe baagamba nti olina ebizimba mu lubuto ogenda kulongoosebwa jangu olye ku tosi y'omugaati ono ne chai waako mukama agenda kusumulula tukiyise Saturday night week eno buli muntu yenna keera gutuuka nga bukyali ku Saturday service egenda kutandika ssaawa 2 za kiro ate mpaka ku makya kakati ate ekirala kyennyongedde ku ekyo nammwe abanalemererwa nga gonoolemererwa okujja ku Saturday nojjenkera ku Sunday naawe ogenda kusangawo ekyenjawulo kyekiriwa buli muntu yenna anajja ku Saturday naawe anajjenkera ku Sunday njagala ongulirayo akantu ke bayita key order kaki order kano ngenda kasabira kandeetere ku Sunday eno oba ku Saturday eno ngenda kusabira kaki order era nga ekigendererwa kyake kikalimu njagala nkaweeyo mu maaso ga mukama olina okukwata ku kisumuluzo ky'emmotoka ki order erina okubaako ekisumuluzo ky'emmotoka ngenda jjanjula mu maaso ga mukama jangu nayo gigulojje nayo njagala omwaka guno 2017 bannanga omwoyo gw'okutambuza ebigere gwetaaga kukufeeko omwoyo gw'okufuna sente nga sikuyita bwisi mu ngalo gwetaaga kukuveeko jangu ne ki order gwayagala okuzimba eyo ki order ngenda gisabira lazima kulina okubaako ebisumuluzo by'ennyumba eyiyo era wiiki eno ngenda kusabira buli mubiri gwa buli muntu ogusula mu nyumba ey'obupangisa mukama akujje mu nyumba ey'obupangisa naawe omubiri gwo gusuleko mu nyumba enzimbe jangu ku Sunday eno olw'omukaaga lugenda kuba luyitirivu nnyo ssaawa 12 ez'olweggulo zikusange ng'otuuse ate nammwe abanaakeera ku Sunday mukeere tugenda bakolerayo obutundubaale tetulinawo tukyateeka ttenti ebweru kubanga ekifo kiweddewo tetulinawo tutoza abantu naye tugenda bakolera obutundubaale buli muntu ogenda kukwata akatundubaale nga omusana tegujja kwokya tugenda bubagabira bwereere netosi y'omugaati eno nekyayiwaako seetaaga yadde olw'ataano okiwulidde ekyo era neki order gy'ogenda okujja nayo gisabira seetaaga yadde olw'ataano jangu nga bw'oli kiva mu mutima gwo n'ogamba mu kyaki ya mukama nina okutwalayoko kye nina okuwaayo ekyo kiri mu mutima gwo naye nze sikusabye ssente njagala mukama bawa omukisa nze Musumbayiga Augustine mukama bampeera omukisa mbalinze naawe yeetaaga okundaba ng'oli bw'omu jangu olw'okubiri olw'okuna olw'omukaaga ezo eba kansolingidde bw'atamanyi kawaala emmotoka ogenda oli mu paaka empya ku Namirembe Road wozirinyira n'obagamba ngenda kawaala ku kyakya Musumbayiga mukama bawa omukisa.